Amaina n'erobozi ni kunze na mwandu wa kuno nsobola okuba nga nvaayo osobola okuba nga nkobera ku bakyala abakyala tusuulirira obuvunaanyizibwa bwaife amazima gani abaami balitulumukaku batulumukaku ono ajono yengiro n'oyingiza okuyingiza tina ekikulu essaawa dino abakazi tutafiira ku mirimu kubanga esente n'obusaada kuli kwekijja kati mpegano ni kwenda owulirize omusaada yena afa yenkana okuva kuno oba mumpi oba muwanvu amazima gani nti asaana aweebwa ekitiibwa kati mpegano tulijja kubanga tufumba bwe tuba tufumba akamere ndi kwenda ompulirize omusaada atyamawa ngaiwe omukazi oli kufumba tuli kwega ndi kwenda osobola okubanga omusaadde omufunira akaki akatebe mwifumbiro mwafumbira mwe tulijja ota akatebe mpegano bw'oleeta akatebe ako kataawo sobola okuba nga okoba omwami nti mwami tyamawo ngwaneeno mu kuseesaamu omuliro abasinga muwuuda buwuuda omuliro tibaguwuuda omukyala yena tawuuda muliro omukyala olina okuba nga otega omwami we wale ku katebe ng'atyaime mpegano omuliro bafuuwa mufuuwe bw'ofuuwa olina okuba nga okola ki okutama mu katintini wawe wafuuwa omuliro omwami yasobola okuba nga mpegano tulijja kuba nga tukozesa akabwito ka nairo kano ketulijja okuba nga tukola ki tufumbisa olunaku olwaleero omwami weffe tulijja mufumbira ka capati era nga capati ono nigano kaki ka nairo abaami b'enaku dino beetaaga okuwooya obuwooye abaami tubayeyizeeku amaina omwami wo waaba atuuse ewakaawo tandika okumwetaku ngulweda niwe munange buli awolemye niwe asima buli awolemye niwe akulula mpega omwami ajavaawo ng'ekituufu byona aliwulira ng'ekituufu niwe katapira wena omwami adaafuna ekinununkirizimuule yena akweteku yena akweteku akwete kale yena adaafuna eriina awo lyakweta